Kale mugane nawe je bali kosewo kale se obulamu bugamba butya bulamu bulungi amasumaati nga gamaanyi nnyo we bali kusiima we design nzo olina omuntu wakwambaza era nze sikola ngoye zirina abazikola ngulangule nange so kati waliyo azikola waliyo muganda wajjuza Serena n'abantu n'agoba kirungi bambi ekyo kiraga nti abantu music bakyamwagala Misaachi alina abawagizi bulungi. That's what I can say. Wawanika di Serena because enyimbo zina. Sagala kupa kukolo kuba Misaachi ajjuza nti nange ekyankole ki. Ndoza katumale okweteekateeka tulaba nti enteekateeka gye tukoze esaanidde tujja kulanga. Abantu abadde boogera band music nti yagwa. Bobaka kibo wakuluna kuluno. No bwobuzibu bw'abantu ndoza walina okubaawo enkwatagana ennungi wakati w'abayimbi ne media. Media oli atuuka ye n'anyiga ng'omuntu nakoza platform yeka nkoze nti okuba band music kangameti yakola ki yagwa ne bambi bali ate abamwagalira ddala basasula bo tebalina platform ne babeereyo mu nnaku yaabwe abaali ku mitwalo ebiri oba omutwalo mugenda okukomawo nga mubasaba 10 era ne beesonda ne bakola ki ne bazituwa ndowooza tuyige okuwagira ebintu by'Abannayuganda tuyige okwawula omuntu ku product ye nefe wano bw'olaba nti funyemo obutakanya ne Misaachi kuba product so ngeri abagala product gwe kamera ogikozesa ne tomanyi character yoli yakola kamera right gofa kuki ku kamera era gwe kyekigasa oba oli mutamiivu oba kine yakola kamera gwe nayo gyokola ki gyokweza kati ne music yali badde nga bwati waliwo abadde kuwadde music bakunyiiza baawula oli muntu beera ku product yeah. Kiraga kino because abantu baze ne babagoba no bagoba kiraga bulimba bw'aba ayogeranga nti music yagwa ekyo kiraga nti bali mu kulimba kubanga goba ne platform eyogera naye nga ate oli gweyogera talina platform ejja kuwakana niye ne tumunyigiririzeeyo it's not right. Mbaddeko ne Honorable Ssegirinya n'akusekerera n'agamba nti mukulu Mayinja yandibadde ajjuza wano naye alina ebintu bye yakola manyi yebaayo omuntu nga deserving my comment. So I think he doesn't deserve my comment. He only deserves my silence. I repeat this. I will not even mention his name. But Honorable Ssegirinya. Okay, but he doesn't deserve my comment. What he can deserve is my silence. He doesn't deserve my comment. So ekyo tukirekawo. Omukulu nga walaba n'ebizibu. Ate bizibu ki? Ebyomukyala. That's rubbish. Tebiriyo sibibangako nabyo. Sibangako nabyo. Tewali bizibu. Yakudukako yagenda Bulaaya yafairinga file divorce ayagala. Kwa mugambo gwamwe gwe mulina. Kati nga gwe munamawulire engeri gye yafairinga file ne divorce. Waako abalabi copy. Funayo copy ogikubeko mu mawulire ogambe yino divorce. Okifuna bulungi. Kuba katate gosumuseemu okusinga aboogera obwogezi. You have a camera, you have a platform. Kati kuba eri a divorce paper ekifaananyi then put mawulire abantu baffe baleme guno omugambo tulina gulwanyisa kubanga gusiize obulimba bungi. Njimanyi abayimbi abamu waki bakomplaininga nti bakubirako bamunabamu ate nga nabo balina ennyimba ezisukka mu 10. Federation yaffe nanga abayimbi tubadde na associations kati associations weziri then waggulu federation yeriyo ndowooza tusooka tugiwa obudde ekole tuleme kugikubanga nayo yakatandika ekyali ku bbanga eritandika kati bwe tutandika tugikuba federation ffeffe nyini tujja kuba twekubye abatukulembera tubawe omukisa bakole ki bakulembere bw'oba olaba nti balonze bubi kana akakiiko ka kiseera bagamba abana abayimbi abalala buli omu ali invited mu meetings za federation ate twala buli muntu so bajje bwabaayo olukiiko bawe endowooza zaabwe suubira batukulembera bajja kuwuliriza bwabaawo ekishamba kikyuse bwe kiba kirungi tubawagire ne federation tugireke etambule. Wuma it's an association. Association eba ntono ku federation. Federation eba waggulu waki association. Kati Wuma association. Wuma bagita Uganda Musicians Association, right?
eri Uganda Musicians Federation, right? Kati federation nene kwa association, so kati association ina kwa affiliating under federation. Nolwekyo federation baba kama bafefa balina za association ne tuba wansi waabwe. Ogamba bwotyo olowooza mubate mukoze ebintu bingi kuba kisigala era nti mulimu bayimbi nekiri kirimu era bayimbi. Anti kati no. Biri constitutional. Esawa eno tuli mu kusaba ministry. Sente government bwezikuwa oba ministry tebajiwa association. Iyo government ediringa na federation. Then federation ne ediringa nachi na association zizayo. Kati whatever federation awakati tuba tubulawo government gwekolagana nayo. Kati emitenda bwegito bwegigenda nolwekyo mbadde nsaba federation tujiwa omukisa tujiwa obudde tuleme kujukubanga nga yakatandika. Kumanyirivu bwolina ne experience joina oba president lwaki tewabulya? Ndowooza sijja kukiteekawo bwentyo nti bwa president oba kiki. Let us guide. The question is ani atute kifo kyani atute kifo ki. Ekikulu kya kutiiminga wamu ne tukulembeza industry. Baba kuwadde ki? No kati gyovugodda ono bamuwadde ki oli bamuwadde ki tekirina nnyo kyekireeta ku federation kwendi kubanga associations zisindika abakiise ku federation era association mwendi yansindika ku federation kwendi naye tubeere nga tuwa nnyo amaanyi ebitugatta okusinga okuwa amaanyi ebitwawula. Bagamba babawadde kulya abayimbi abamu be bamutaataddeyo. Nedda bambi buli muyimbi ali invited. Subira balize ne tukwatagana. Tulowooza kino ekintu mwakireesenga pressure y'aba promoter gye mwatidde nnyo. Gyese pressure kusaba ministry kubanga ministry ebirowoozo mulina bitwala mu federation nebitwala awaddako. Kati bwetabaawo muba muli mu bbanga so kyabadde kyetaagisa. Ogenda bakuba buyimba ki wano owa message? Kandabe nyimba nanyigi kandi abakubiro banakuba lwe nayimba. Yeah. Amen. Thank you.